abantu abalala abaali bataali bannyini byo abataabikolera ate be baabisikira bali ne bazikirira. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت عليهم السماء اغلو ترياسبولا كبكابيرako والارض والدنسي وما كانوا منظرين تسبب ياليتو ستبالي bakulindirizibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekiragiro kyenga kizze talindiriza kyali kimazo kujja tebalindirizibwa ate eggulu n'ensi tebyaba nakuwalira wadde bakungubagira tyobali nakuwale obali bakabireko tekyasoboka. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. ولقد نجينا مزما فتواوnya بني إسرائيل بإسرائيل موسى bali bamukkiriza basomokana yennyanja من العذاب المهين tubajja mu bibonerezo ebyali bibanyomesa kubanga bali nga batta abaana baabwe abalenzi nga balekawo abaana baabwe abawala babeere nga basobola okusaanawo kubanga Firawo yali atya okubeera nga mujja kuva mu abaana abalenzi basikire entebe ye. فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. من فرعون تواbawonya Firawo innahu kana aliyan Firawo yali yegulumiza muno munsi min almusrifina ngali mu bonoonyi abaali balabika nti bonoonyi ne bayita ne we bandikomye. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين على علم على العالمين abantu abo twabalonda aba basobola okubeera nti bakkiriza abayisirayiri abakkiriza Musa alayhi salam twabalonda naye nga tubalonda nga tumaze okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba twabalonda nga tukimanyi nti abantu abo be bajja okubeera abakkiriza era be bakkiriza nabbi Musa alal alamin ne babeera nga baali bantu balungi ku mulembe ogwo okusinga ebitonde ebyaliwo. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وآتيناهم من الآيات توابا ويبيامagiro توابا وamateeka gaffe ما فيه بلاء مبين omwali ebigezo ebirabika nti nno byali binene. Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo nga bamaze okubeera nga basomoka ennyanja Allah subhanahu wa ta'ala yabalaga ebyamagiro n'abaweera ebyengeri ebinene nnyo ebaali nga mu kyamagiro kye baalabirako ddala Allah subhanahu wa ta'ala yabasomosa ennyanja n'efuuka olukalu ne yeekubamu ekkubo ku lwa Musa alayhi salamu ng'amaze oggikubako omuggo. Ekyo Allah yakibalaga nga kyali kigezo kinene gye bali. Walmanna wassalwa Allah n'abasiza ebyokulya n'abasiza n'enva ebyavanga mu ggulu butereevu ne babeera nga balya emmere eri fresh emmere emaze okubeera nga ebateekerwateekerwa nga tebagikoleredde. Allah n'abibaleetera ne babeera nga babiri oluvannyuma lw'okumala okusomoka amazzi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti twabalonda abantu ab'omulembe ogwo ne babeera nga baali bantu balungi nnyo gye tuli kubanga naffe twali tukimanyi nti bajja kubeera bakkiriza balungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba oluvannyuma ne tubalaga ebyamagero naye ebyamagero nga byalimu ebigezo binene nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna haulai la yaqulun abantu abo abakuraishi n'abo abamushirikina abatakkiriza b'obudde bwa nabbi sallallahu alaihi wasallama nabbi sallallahu alaihi wasallama bagendanga nga basomesa nti eriyo okuzuukira nga beddiramu nga basaaga beddiramu nga babereega. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna haulai la yaqulun abantu abo bamanyi n'okwogera ebigambo nga bino. in hiya illa mawtatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin. In hiya tebuli buno obulamu bwaffe obw'ensi illa mawtatuna al-ula okujjako tulina okufa kuno kwe tumanyi okusooka obukko tukukkiriza nti ko tujja kufa era ko tekulimu kubuusabuusa. Wama nahnu naye ffe tuli abakkiriza bimunsharin nti eriyo okuzuukira ate oluvannyuma lw'okufa kuno kwe tunaaba tufudde okusooka ekigambo kubeera nti tuzuukira. Ekyo Muhammadi ne bw'onoosomesa osiwa nsaano ku mazzi. fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin.
faatu kale ababikkiririzaamu ebya Muhammad byasomesa nti eriyo okuzuukira mutuleetere biabaina bakitaffe bajjajjaffe abaafu abaasookawo tubalabeko in kuntum sadiqin bwe mubanga kyemwogera mazima gwe Muhammad n'abagoberezi bo nti eriyo olunaku lw'okuzuukira ddala bwe lubeera nga gye luli nga mwogera mazima musooke muleete bajjajjaffe tumale okubalabako tulyoke tukakase nti ddala gye luli. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ahum abantu abo abakkiriza enzikiriza eyo khairun mulaba be basinga obulungi ahum khairun abantu abo mulaba bamushirikina be basinga amaanyi be basinga amaanyi be basinga obugagga be basinga okutegeera am oba qawmu tubba'i abantu batubba'i be baali babasinga amaanyi abantu batubba'i baali mu maserengeta g'ekizinga kya Buwarabu mu bitundu bye Yemen. Abantu abo baali nga Allah subhanahu wa ta'ala yabawa amaanyi yabawa emaali yabawa buli kintu kyonna. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza Abawarabu abo abaganye okukkiriza beeyita nti be balungi nnyo beeyita nti be b'amaanyi ennyo okusinga ab'etubba'i. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walladhina min qablihim oba be b'amaanyi oba beeyita nti be balungi okusinga abo abaasookawo ahlaknahum be twazikiriza abantu ba Adi abantu ba Saleh abantu ba Thamud abantu ba Hudu abantu ba Lut abantu bani ba Musa. Abasajja abo abawakanya okuzuukira beeyita nti balungi nnyo okusinga batubba'i oba beeyita nti balungi nnyo b'amaanyi okusinga be twatta olubereberye lwabwe nga bano tebannajja. Innahum kanu mujrimin abantu abo betwajjanga tutta abantu abo betwajjanga tuzikiriza balinga abantu bonoonyi nga bano bwe bataddeko babeere nga batunuulira ebyafaayo ebyaliwo emabega nga tebannabaawo si kulwanga nabo bajja kubeera nga bayisibwa kyekimu. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماوات والأرض فاستواتون دقلوا ننسي وما بينهما نبري wakatiwa byombiriri laibina anti twali tuzanya buzanyi ekyo tetwakikola nti twali tunoonya muzannyo wabula twalina ensonga ey'obuvunaanyizibwa lwaki twakola ebintu ebyo ne tubateeka mu nsi muno nga y'ensonga Allah gye yayogerako mu Qur'ani mu aya endala wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun saakola majini na magege okujjako okubeera nti ensonga yali enkulu kunsinza. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلقناهم tetwatonda ebintu eby'eggulu n'ensi ebibiri illa okujjako bilhaqqi nga waliwo ensonga eyali entuufu gye twagala mu kutonda kwaffe waliwo ensonga ey'obuvunaanyizibwa gye twali tuluubirira mu kutonda kwaffe ebintu ebyo walakinna naye aktharahum abantu abasinga obungi la ya'lamuuna tebakimanyi nti okubateeka ku nsi kuno twabateekako nga tulina ensonga lwaki twabakolera eggulu n'ensi bibeere nga bibaweereza na byonna ebirimu naye era abasinga obungi tebakimanyi nti ebintu ebyo twabikola nga tekwali kumala budde nga tekwali kuzannya wabula waliwo ensonga enkukunavu ey'obuvunaanyizibwa yatukozesa ebintu ebyo. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Inna mazima ddala yawma al-fasli olunaku luli olw'okwawula olunaku lw'enkomerero Allah lwagenda okwawuliramu abaali abalungi n'ababi miqatuhum ajma'in obukwe bukati bwabwe bonna amajinni n'abantu abaatusookawo n'abalisembayo bonna Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okubakuŋŋaanya oluvannyuma abatememu ebika bibiri abalongoofu badde sayidi ababeere nga abayingira ejjana abaali abeeyisa obubi ku nsi babeere nga badda sayidi babalibwe mu ngeri ebasaanidde babeere nga bagenda okuyingizibwa awali ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. يوم كلناكولو لا يغني مولا عن مولا شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba owooluganda tagenda kubeera na kyagasa kuwa luganda lwe n'akamu wala hum yunsarun ate tebagenda kubeera abantu nga bataasibwa abamu nga bataasa bannaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ab'eŋŋanda tebagenda kubeera nga balina kye bayamba ku ŋŋanda zaabwe ku lunaku olwo n'akamu n'akeddagala. Buli muntu agenda kwetikka omusaalaba gwe, buli muntu agenda kwetikka omugugu gw'emirimu gye awatali kubeera nga ayambibwako akamu n'akeddagala. wala hum yunsaruna tebagenda kubeera nga bataasibwa nga
waliwo abamu abaagala okutaasa bannaabwe ekyo tekigenda kusoboka. Buli muntu agenda kubeera nga yeetengeredde n'omugugu gw'emirimu gye. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. illa okujjako man rahima Allah gw'aliba asaasidde n'amuteeka awali okusaasira kwe. Innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-azizu yoyo w'amaanyi atawangulwa, arrahim ate oyo omusaasizi agenda okusaasira abo bokka abaali abawulize ku lunaku lw'enkomerero. inna shajarata az-zaqqumi Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna shajarata az-zaqqumi, mazima omuti oguyitibwa zaqqumi ogwo gwe twalaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagusimba mu muliro, gwo tegujja muliro nga ekikolo kyagwo eba emirandira gyagwo giri eri ku ntobo ddala, tapurutu gyeri wansi w'omuliro. Oluvannyuma n'agoloka aguteekako ebibala ebyo byennantaliikako ebiwunya obubi ate nga bikaawa nnyo, ate nga byokya nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala buliko ebibala ebibi ennyo ebiwunya obubi yagutegekera abantu abagenda okubeera nga bayingira mu muliro, abantu abagenda okulya ku muti ogwo oguyitibwa zaqqumi, nantaliikako oguwunya obubi ogubeera nga gukaawa ate nga gwokya nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba eyo yemmere egenda okubeera ng'eribwa ng'ebibala eby'abantu b'omuliro. طعام الأثيم. Allah subhanahu wa ta'ala agamba kalmuhli, emmere eyo efaanaganira ddala nga bw'olaba singa oba ogiriddeko ekufaananira ddala ng'ebisejja ebyo ebibeera nga biri ebisejja bya butto ng'omaze okumusiikamu ebintu ebikutukutuka ebyo ne bibeera nga bisigala wansi wa butto. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yagli fil butun, agasejja ago gagenda kubeera nga gatokotera mu lubuto lw'omuntu oyo singa omuntu aliba alidde ku kibala ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuddira ekibala ekyo kibeere nga kibeera mu lubuto omwo nga kibeera kimutokota. kalmuhli yaghli fil butuni. Kaghaliyi alhamim, nga bw'olaba amazzi agageseze bwe gabeera nga gatokota, amazzi ageseze bwe gabeera gatokota nga ne mu lubuto lw'omuntu oyo bw'owulira ng'atokota muli olutokota olw'okubeera nga agantu gali gagenda okulyako agabala gagenda kukutula ebyenda bye gabeere nga abifuluma n'obifuluma nga gatokotera muli ng'agasejja mu lubuto ng'ate era geesera nga bw'owulira amazzi ageseze ennyo nga gali ku kyoto. كغلي الحميم. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugamba abakuuma omuliro bamalayika be tuyita bazzabaniya, khudhuhu, omuntu oyo yali mukyamu mumukwate, khudhuhu mumukwate, fa'atiluhu mumuwalule n'obusungu n'amaanyi n'obukambwe, ila sawa'il jahim, mugende mumunyugunye mumusuule mumukanyuge eri wakati mu muliro jahim. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulagira bamalayika basitule omuntu oyo babeere nga bamusikambula, babeere nga bamukanyuga ila sawa'il jahim, bagende bamusuulire ddala eri mu ntobo y'omuliro jahim abeere nga abengeya. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ثم oluvannyuma subbu mufuke fawqa ra'sihi waggulu ku mutwe gwe mufukirireyo min adhabi alhamim, ebibonerezo eby'amazzi agookya ennyo ag'olweja agamaze okwesera ne gabeera nga gatuuse wala mu kwokya kwago. Omusajja ono tumulabye bw'abeedde ng'agenda okusooka okuyingira omuliro, asoose kulya ku bibala ebikutudde ebyenda bye n'abeera nga bitokotera mu nda ye, ate oluvannyuma ne bamugamba mumukwate mumuwalule mumusuule eri wakati mu muliro jahim. Ate bw'amala okutuuka mu muliro jahim mufune ebbaafu ez'omuliro mubeere nga mufukirira ku mutwe gwe ebibonerezo eby'omazzi agookya. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ate bw'atukubira akafaananyi omuntu oyo bw'agenda okuba. ذوق إنك أنت العزيز الكريم. ذوق nga bamugamba kombako innaka anta mazima ddala gwe al-azizu gwe wali ow'ekitiibwa ku nsi, al-karimu ng'oweebwa ekitiibwa, wali w'amaanyi ng'oweebwa ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala eryo eddoboozi ligenda kuva mu bamalayika abagenda okumubonereza kubanga bo tebajemera Allah kyabalagidde, bamaze okumuliisa ku kibala ate nga kirya lwampaka naye ng'ate kimukutula ebyenda
bwe kitokotera muli oluvannyuma bamusitudde bamuwaludde bamututte bamukanyuze muliro jahim oluvannyuma bamutandise omufukirira amazzi agookyaga olwejje ku mutwe gwe waggulu nga bwe bamulumiriza nti zo kukombako bibonerezo bino innaka anta al azizu yeggwe w'ekitiibwa yeggwe ow'amaanyi yali ku nsi alkarimu nga bakuyita honorable yali omusajja ow'ebbeeyi yali omusajja alina ebitiibwa bye naawe nobeera n'ebitiibwa byo byebyo bye wakolerera ebyava mu gatiibwa go bibyo bibeera ng'obyekomberako inna hadha ma kuntum bihi tamtarun inna hadha mazima ddala kino ma kuntum bihi tamtarun kyekyo kyemwalinga ku nsi nga mukibuusabuusa nti si kyakubeerawo kakati kino kibaddewo kyekombereko ssebo ow'ekitiibwa omuweesebo kyekombereko omutiibwa omukukunavu eyali ku nsingo olina ebitiibwa byo Allah subhanahu wa ta'ala akulaza ebitiibwa byo amakungula agabivaamu innal muttaqina fi maqamin amin innal muttaqina mazima abalinga ku nsinga batya Allah ate bitugenda okulaba fi maqamin bagenda kubeera mu gafo amin ag'emirembe bagenda kubeera eyo okusinziira ku mirimu gyabwe gye baakola ne beewala obusamizi ne beewala okujeemera Allah n'asiima agenda kubeera ng'abateeka mu bifo ebiribeeramu emirembe emyereere fi jannatin wa uyun fi jannaati bagenda kubeera mu jjana ezibeera nga zirimu amalimiro amalungi wa uyunin nga mulimu ensula ennungi ez'amazzi nga mulimu ensula ez'amata nga mulimu ensula ez'omubisi gw'enjuki Allah subhanahu wa ta'ala mwagenda okubateeka nga beeyagala n'ebyokulya eby'ekitiibwa yalbasuuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin yalbasuuna bagenda kubeera nga bambazibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubawa ebyambalo min sundusin ebyaliiri omuweweevu obugoye obusooka ku mubiri wa istabraq ne aliiri alabika nti alibeera mugumu babeere nga bambala banane mutakabilin oluvannyuma balyoke babeere nga batuula boolekaganye babeere nga bejjukanya obulamu bw'ensi bwe baabayisa babeere nga bejjukanya ebintu bye baakola ku nsi babeere nga bejjukanya enjala engeri gye yabalumamu engeri gye baabeeranga bawangayo ssente zaabwe engeri gye baabeeranga nga basoma mu Qur'ane engeri gye baabeeranga nga basalamu ekiro bagenda kutuulakaawo nga bali mu malimiro bali mu bifo eby'ebbeeyi bambadde obugoye ku mibiri gyabwe obuweweera nga bataddeko engoye eŋŋumu ate babeere nga batuulaawo mu mirembe gyabwe Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti nga boolekaganye bali mu luboozi banyumya kadhalika wazawwajnahum bihurin 'ain kadhalika nabekityo wajnahum tugenda kubafumbiza bihurin 'ainin tugenda kubawa abakyala abalungi abanene b'ebiisa ebirungi abalibeera mu jjana abakyala b'omu jjana Allah aboogerako nga yogera nnyo ku maaso gaabwe amalungi amaaso gaabwe agagenda okubeera nga bwe batunulako kakasiza ddala nti Allah yabakola olukola olutafaanagana lukola lwe wali olabyeko yad'una fiha bikulli fakihatin aminin yad'una fiha bikulli fakihatin nga basaba mu jjanoomu buli kika kya kitunda buli kika kya kibala aminin nga bali mirembe nga bali mu kulya ebibala eby'enjawulo eno bwe balya bifene bwe balya amatunda ag'enjawulo agaalinga ku nsi naye nga gafaanagana kungulu naye nga mu mpooma ya bika bya njawulo Allah subhanahu wa ta'ala amannya gaabwe bagenda kuva nageno ku nsi nti njagala ffene njagala omucungwa njagala kino njagala kiri nga babibaleetera nga babirya nga bali mirembe nga bali mu masanyu Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bifaanagana mu mannya naye ng'ate mu kuwooma bya njawulo لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم la yadhuquna fiha tebagenda kukombesebwa nga bali mu jjana almauta ku walumbe baafa olufa luli olwasooka tebagenda kubeera nga mu jjana omwo balaba ku kye bayita okufa illa okujjako almautata alula kufa oli eyasooka ye yasembayo tebagenda kubeera mu jjana nga balinayo essuubi ly'okuddayo okufa wawaqaahum adhaaba aljahim Allah agenda kubeera nga abatiisizza Allah agenda kubeera nga abawonyezza abataasizza abejjeereza ekibonerezo eky'omuliro jahim yasiima ebikolwa byabwe bye baakola n'asiima emirimu gyabwe
zaabwe gye baakola n'asiima ebigambo azikaari zaabwe ze baakola abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubeera nga abattamu nga bali mu jjana teri kufa, ate agenda kubeera nga abataasizza omuliro jahim. Ebibonerezo byagwo bagenda nga kulengera birengeri naye ng'ate bo tebibakwatako. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فضلا من ربك ايونو نkizo. فضلا من ربك ايونو kyengere kyaveri katondawo kubaliyingira ejjana. ذلك هو الفوز العظيم. okwo kugenda kweba abalibeera mu jjana baligenda kubanga bafunye okwesiima, bagenda kubeera nga bali mu kwesiima okulirabika nti kugenda kuba kunene. Allah subhanahu wa ta'ala agamba فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرناه مزما فتواغوزا القرآن ينو بلسانك كلمي رغو النبي محمد وبيرينغا abantu ojibasomera mu lulimi lwabwe bategeera, obeerenga ojibatuusaako message eri mu Qur'ani, kubanga baali bawarabu ng'ate naawe oli muwarabu ng'ate Qur'ani eri muwarabu, ne tugigonza ne tukamala bukamazi, ebifaananyi bye tugireeteramu babitegeera bulungi, buli kye twogerako nti oba muliro obajjana babitegeera bulungi, buli kye tubakubira muno bakitegeera, kiri mu lulimi lwabwe, ebisooka ebirimu babimanyi bulungi, obugero obulimu babimanyi bulungi, ebifaananyi byonna babimanyi bulungi. Twagonza Qur'ani eno ku lulimi lwo ebeerenga obategeeza la'allahum yatadhakkarun, oba oliawo bayinza okwebuulirira kubanga olulimi lwerimu olulimi balutegeera bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam فارتقب إنهم مرتقبون. فارتقب gwelindirira okuzikirira kwabwe, innahum murtaqibun, nabo basigadde balindirira batakkiriza nti ddala mu butuufu bajja kuzikirira singa banaabeera nga tebagondedde amateeka gozze nago. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubazikiriza. Gwelindirira ekijja nabo balindirire bajja kulaba Allah subhanahu wa ta'ala nti ataasa abo abakkiriza abatakkiriza n'abazikiriza.